Mugamba mukyabagala balungi abeekuumira ku Senga Page 256 mbaaniriza ate olwaleero. Olunaku olwaleero ngenda kuddamu ekibuuzo ekyambuuziddwa nti singa omukira gwange gweweta naye kiva ku ki okubeera nga gweweta andi n'ekirala nsobola okufuna eddagala oba nsobola okujjanjabwa ne guddawo. Ekisooka ddala gye tugenda okutunuulira kwe kutunuulira biki ebiviirako omukira okweweta oba kiva ku ki okubeera ng'osobola okwesanga ng'omukira gwo gwewese. Ebintu ebisinga biri related ku ndwadde oba scientifically bagamba omukira gw'omusajja okubeera nga gweweta osobola okufuna obuzibu ku mukira n'ofuna ebbwa n'ofuna enkovu. Ng'obuzibu buno osobola obufuna through exercises, kuvuga ggaali oba accident bwe bityo. N'otajjanjabwa era n'okitwala nti wannuma ne katerera naye n'ofuna enkovu wansi munda. Bw'ofuna enkovu mu tissues ezo kiviirako okubeera nga buli bw'oyima omukira gwo gweweta era nga gwewetera oludda enkovu eyo weeba yatonda. Nti bw'eba yatonda ku sayidi gujja kweweta gudda eyo, bw'eba yatonda wano gujja kweweta gudda waggulu, ate bw'eba yatonda ku mukono omulala era bwe gutyo oba nga gwewese nga gudda wansi. Omukira bwe guba teguyimye tegubeera mwewete oba tegweweta, gubeera very fine, gubeera bulungi. But buli bw'oyima nga gukola ki? Nga guweta. Gulina kuba straight, ffenna tukimanyi. So, n'ekintu ekya kye tulinza okutunywa kwe kubeera nti olinza okuba nga tissues zo eziconnectinga mu mubiri gwo. Kubanga bwe njogera ku tissues njogera ku muscles, njogera ku joints, njogera ku skin, naye kati wano ku nsonga z'omukira tugenda kutunuulira emisuwa, tutunuulire n'olususu, which is skin. Ebintu bino eno singa obeera nga oyina obuzibu oba ng'olina obulwadde mu connectivity issue yo oba mu connectivity tissues zo oba ogenda kusanga obuzibu bw'okubeera ng'omukira gwo gusobola okubeera nga guyimirira bulungi oba nga gubeera straight. Gugenda kukola kaavu buli bw'onaaba ng'oyimye olw'okuba obulwadde obwo. Wabula ate obulwadde buno eno tebutiisa nti bugenda kukuba encukwe oba nti oba tobujjanjabye oba waliwo ekigenda okutuukawo. Ekisookera ddala ky'olina okumanya omukira gwe guba nga gweweta naye nga tegukuleetera bulumi nga n'ekirala tobeera nti oli uncomfortable mu nsonga z'okwezina, teweeraliikirira nnyo era ne bw'onaagenda ew'omusawo agenda kugamba tukiwe obudde gulinza oterera oba obuteterera. Kubanga eddagala lye bagaba lyokka lya kulongoosa. Andi okulongoosa okimanyi nti kijjirako risks endala. Tekibeera nti nno kyangu kuko singa kyali kyangu singa buli omu akola ki? Agenda n'akikola. But kirina risks factors zaakyo ezijjirako ze balina okutunira oba nawe zolina okweyinga n'ogamba ezituwasi oba tekiri wasi n'okyesonyiwa. Ensonga endala y'ey'okubeera ng'olinza okuba wafuna surgery. Abaami abalina ku ssente balina surgeries ze bakola. Sisuubira nti Uganda surgeries zino tuziyina. Waliwo kye bayita implant gye bateeka mu mukira gwo ng'oyagala okubeera oluusi ng'oguwanvuyaako, ng'oyagala okubeera nga toyima, naddala ku basajja abalwawo oba abalwawo okuba nga bayima, abasajja batalina maanyi ga kisajja. Abazungu bo bakola ekintu kye bayita implant. Bakuteekamu ka implant munda omwo mu mukira. So, omuntu yali afunyeko ku surgery eyo kyangu nnyo okubeera nga side effect gy'olinza okufuna yakubeera ng'omukira gwo gulinza okuyima nga obadde ogwagala naye ate n'obeera ng'ogenda kweweta. Naye bino bibeera byakunnyonnyolwa era obeera obimanyi. Okoze otyo. Biba byakunnyonnyolwa nga tonnabakola surgery eno. Andi ne surgery endala gye tulinza okutunya ye surgery ey'okubeera nti osobola okuba nga wafuna surgery ng'oli like nga walinamu obuzibu nga bulwadde sintubudde nti nali nnyenze byakubeera nga njala maanyi ga kisajja oba ne baŋŋamba nti okusinziira ku bulwadde bw'olina tebusobola kujjanjaba tugenda kuteekamu implant. Andi n'ekirala okufuna implant eyo waliwo abantu nabagamba nga amaanyi g'ekisajja tasobola gazza gaagenda ng'abasawo bamukebera. It's not about misuwa, it's not about tebalina kyakukolera bajja kuga nti tulina kyakukolera wabula option gye tulinawo yeeno sorry n'obeera ng'ogenda for that surgery. Then abalala abafuna surgeries olinza okubeera nga surgery gye wafuna nti walina ekizibu oba wafuna accident nga yali nnene nga wali olina okubeera ng'olongoosebwa oba bwe bityo n'obeera ng'oluusi mu process ya surgery balina tissue gye baadamaginga
n'obeera ng'osobola okubeera nga weesanga buli bw'oyima ng'omukira gwo gweweta. Then ekintu ekyekiyinza okuba nga kiviirako omukira okweweta, emyaka. Ebiseera ebisinga emyaka gijja n'ebintu bingi, ffenna tukimanyi buli lw'okoma okkula ebintu bingi ebijja oba ebikutuukako, abamu mutuuka nga tokyayima bulungi, bayita n'okubeera nga tokyayima bulungi, tokyalina maanyi ga kisajja, oyima ddakiika 2 n'ogwawo, oliawo oluusi toyima, nakyo kireetera okubeera ng'omukira gwo gusobola okubeera nga gweweta. Omukira okubeera nga gubeera straight oba nga gubeera healthy gulina okubeera nga buli lunaku guyima n'obeera nga at least ne bw'oba tomaze nti togenze noweezina n'omala but guyima buli lunaku ne gugwa. Eyo ebeera exercise yaagwo egukiipingira mu shape okubeera nga gusobola okubeera nga guli straight. Era naawe oba oliawo nga gw'omala omwaka nga toyimye osobola okwesanga nga omukira gwo gwewese. Omukira tegukula nti gwakula nti ng'oli muto nti kuva mu buto, no. Okuggyako waliwo abamu nga kiri mu genes zammwe nga wasikira busikire nga bw'olaba nti mu ddwaliro omuntu asobola okubuuza oba osobola okusikira obulwadde bwa sikosel oba sikosel ngenze wala. Osobola okubeera nga ewammwe waliyo omuntu omulwadde wa kansa, kyangu nnyo okubeera nga naawe osobola okufuna kansa mu lineage yammwe oba mu lunyiriri lwammwe. So singa ewammwe waliyo omuntu alina omukira bwe gutyo, munnange n'abazungu babikkiriza nti osobola okubeera ng'ogufuna through that line oba through okukusikira obusikizi okuva ew'omuntu n'obeera nga naawe ogwo guli bwe gutyo nga tolina kyagukolera, so nakyo kibeera kisobokera ddala. Ekintu ekirala oba ekintu ekiyinza okubeera nga kiviirako omuntu okubeera ng'omukira gwo gubeera gweweta kwe kubeera nga wali ofunye ku bulwadde bwe tuyita prostate cancer. Abantu abasinga bafuna prostate cancer ne mujjanjabwa oyinza okwesanga nga omukira gubeera affected ne weesanga nga gubeera gweweta. Obujjanjabi bwe buno. Bw'oba olina omukira ekika ekyo nga owulira tegukuwa mirembe, ekisooka kye ngenda okugamba bw'oguba nga tegukuluma nga n'ensonga ze ez'ekisenge teziina tegugwa affect nga waliwo egyeweta ennyo nga mu butuufu bw'onyogera nno ku kaavu mulowooza buno bukaavu, osanga oli ng'omukira gweweta bwe guti nga mu butuufu n'oguyingiza emmana gumusumbuwayo kennyini kati ate saasira gwagenda oguyingizaamu. So bw'oguba nga tegukuwa buzibu mu kuzina mmana, bw'oguba nga tolina bulumi bwonna bw'ofuna, you are good to go. Unless nga gweweta nnyo nga gulina obuzibu osobola okubeera nga mbasenga ekituufu ntya n'okweyambulira omukazi mulage bwe nnakula kubanga mpulira nga bikola ki bimalako emirembe. Gw'olina ensonga era osobola okubeera ng'ogenda n'olaba omusawo oba osobola okugezaako okwejjanjaba ewaka ng'okola kye tuyita masaagi w'omukira. Okola kye tuyita V massage. Ano massage obeera nga awandiika leeta V. Owanirira omukira gwo bulungi nnyo eno wansi ku base, then n'ogusika ng'oguzza ku side eya ddyo n'omala n'ogusika ng'oguzza ku side eya kkono ng'okola kye tuyita leeta V. Wabula okubeera effective oba okubeera nga massage ono alinza okukolera, ky'olina okusooka okumanya olina okubeera nga at least okikolera ebbanga eriwerako. Katugambe osobola okudedicatinga eddakiika 10 okubeera ng'okikola ate buli lunaku. Alinza okukolera, alinza obutakolera. It's not a guarantee nti w'okola massage oyo gujja tereera, nedda. Naye kisobola okuyambako okubeera nga gutereera. Omukira gwo nkimanyi nti olinza okuŋŋaana singa bwangu okwateko gujja kuyima, yes, naye guba guyimye guleke, and that is a better way. Sorry. Kubanga although nti gulinza ate okubeera nga kuluma. N'ekyala toteekako pressure. Ojja gumenya. Olinza oguleetako ate ebizibu ebirala. Kyeki kyakugaa nti gusobola okufuna obuvune ate ne gufuna kaavu endala n'obeera ng'oliawo tokyategeerekeko, olina kaavu nga 2. So weegendereze ng'okola exercise ono, toteekako nnyo kibuli wabula mpola mpola osika n'ozza ku sayidi eno n'omala n'osika n'ozza ku sayidi eya kkono, ddyo n'ekkono bw'otyo mpola mpola. Kijja kuyambako okuba nga gusobola okwegolola oba nga tissues ziri zisobola okudda mu layini Katonda bw'aba ayagadde. Kale munzikirize nkomawo nti wetaaga subscribing ate na subscribing eddawe bale kwekuumirako gwa sharing okola kyattenda. Alina ekibuuzo osobola okintera mu comment section, alina kyoyagala okwongerako naawe osobola okuttera mu comment section ne tweyigiriza munjigirize nga nange bwe mbayigiriza. Mukama